yali mu parliament emyaka 2 n'emyezi 2 ku rekodi gyenyina mu parliament yateesa emirundi 2 naye twamuwa akasiimo yakabba omulimu ogwange ogwa memba wa parliament okujjako eyakazaalibwa ani atamanyi nti ayinira emugaaso gammwe y'omu ku basinga parliament okukola omulimu gwa parliament. Ngenda kwongerayo olutabaalo luno naye n'okwongera okuteekateeka obulungi. Njagala kubeera nombategeeze nti olw'obutawuliziganya tuyina ensobi ze twakola ng'abantu beekwasa bampuuga yalya mpuuga yatulyamu olukwe naye bwombuuza nti lukwe ki awo ng'amirawo amalusu. Mpuuga yalya 5 nti gwalya mmeka? Nze ndi mukulembeze mu parliament nsasula abaka ba parliament nze ndabirira abalala nali leader opposition emyaka 2 n'ekitundu lopu bwawumula aweebwa akasiimo ekyo bw'akoma mu mutaamu esooka kyangu okutegeera. Alright. Ebigambo ebyo omukulu abyogeredde mulale gyakubye mu buti obayitawo mu buloko oba ewa Villa Maria mu Nnyende mabega wa Shero Kitovu. Okusookera ddala awo wakubye laale twakubawo laale eyayugumya n'emiti. Ekifo ekyo nsaba ojjukire nti twakubawo laale nga ffe situlina butebe kuba ffe abantu batuwagira naye bakimanyi bawagira bantu baabwe abeeteramu akasente kaabwe kati ffe twasobola kussaawo butebe era abantu bayimirira muntu ku muntu. Okusookera ddala nsaba ojjukire nti ewali obutebe 10 ng'abantu 10 batudde mu butebe 10 wasobola okuyimirirawo abantu abayimiridde 20. Kigezeseemu naawe olabe 23 basobola okuyimirira awali obutebe 10. So for the case of numbers temulina kye mutugamba. Ekyokubiri nti ne bano abatudde basombeddwa okuva mu bitundu ebyenjawulo nga bw'olaba emmotoka ezo bwe nzitaddewo zonna zibadde zikola omulimu gw'okusomba. Ezimu baŋŋambye bazabye zibakyabakuza zayika zibadde ziva Lwengo oba mu Kimaanya Kabonera, endala zivudde eno waffe ku lw'Evviira Kalungu mu bitundu ebyenjawulo kosta ezo nga zisomba ne drone. So omuntu yenna alowooza nti ono ayinza otuwangula mu kalulu mugamba alabe vidiyo eno amanye nti ono twamumala dda. Awo twajjuzaawo ng'abantu bayimiridde muntu ku muntu nga tewali wadde aweereddwa bodaboda omuleeta. So kati for the case of numbers temulina kye mutugamba. Kati kangende ku byayogedde. Atugambye nti Kyagulanyi yamala mu parliament emyaka 2 n'emyezi gyayogedde n'aweebwa akasiimo nti ye teyabba. Sebo teyabba olw'ensonga nti akasiimo akamuweebwa kalambikiddwa mu ssemateeka. Yakafunira mu mateeka. Obudde buno okyalwanagana n'5 bye walya. Tubula ennaku 7 okutuuka kalulu naye okyalwanagana okunnyonnyola 5 bye walya. Jjukira bannamasaka tebamanyi ku bya cooperatives, sente za cooperatives ezo tebazimanyiiko wadde akati ni bwe kati tuli batono nnyo abamanyi ku sente za cooperatives. Wabula okyabonaabona n'5 kati nno oli bubi. Ekyo bw'omala okizza ebbali otugambye nti wali lopu emyaka 2 n'ekitundu kati oli commissioner wa parliament era wakati mu kwewaana n'okujereegerera. Naye tukubuuza ani yakufuula lopu era ani yakufuula commissioner wa parliament. Wandiika ogambe nti Kyagulanyi. Kati kuggwe ne Kyagulanyi ani mukama wa munne ako tukalessaawo tudde kuki ku kasiimo ak'ebitaano. Tusaba otubuulire etteeka ki mwafunira 5 ebyo kuba ffe kye kibuuzo kyaffe. Tetulina kibuuzo kirala nga bannamasaka.
kituufu nga bw'ogamba nti wafuna akasiimo ka bukadde 5 okukola omulimu guwakola nga leader of opposition. Tusaba okumanya wazifunira mu tteeka ki? Ekyo omalo kitunnyonnyola kuba ziri eza Kyagulanyi tuzikunnyonnyodde ng'afuluma paalamenti nti etteeka weeriri erimu akasiimo. Ffe tuwagala naawe otubuulire etteeka mwe wafunira akasiimo ko. Ekyo omalo kissa ebbali otugambye wakafuna ng'omaze okukola omulimu gw'obwa leader of opposition emyaka 2 n'ekitundu. Awo njawukana naawe. Nze ngamba wali 5 nga tonnaweza mwaka mu ofisi y'obwaloopu. Va mu biri bye wali ku CBS ng'obuzaabuza. Mbu sente tonnazifuna naye nga wazirya ebbanga ddene emabega. Sente wazifuna wakayingira ofisi y'obwaloopu nga lunagiwezaamu ndowooza na myezi 6. Tobuzaabuza bannayuganda. Tunnyonnyole we mwagobera zaake ku bwa komishona we wagabanira sente ezo. Wali tonnaweza mwaka mu ofisi eyo. Katusaba okumanya wazifunira mu tteeka ki? Era oyongere n'obategeeza nti omulimu gwa paalamenti ogukoze. Tusaba okumanya kiki okoze. Ogenze mu paalamenti eyisa amateeka oyisizza tteeka ki? Tuweeyo limu myaka 15. Kubanga tosobola kuyisa tteeka na limu ng'oli mu paalamenti nga gavumenti ye NRM ekusinga ababaka ba paalamenti. Ne bw'oliyogera n'okeesa ennyenje n'oyimirira ne ku mmeeza ya paalamenti tolina tteeka ly'oliyisa era tolina tteeka ly'oliwakanya. Kyova olaba Kyagulanyi ye emyaka 2 n'emyezi gy'ogambye yasalawo n'afuluma paalamenti anoonye entebe ennene. Ne bw'oliteesa ki? Tojja kuyisa tteeka lyonna ng'era bwe likulemye emyaka 15 gy'omazeeyo kubanga gavumenti eri mbuyinza kusinza ababaka ba paalamenti. Kati tubuulire etteeka lye wali oteesezza oba lye wali owakanyiza ne ligaana okuyita era mirimu ki gy'okoze. Bulijjo abantu bayaayaana obabeeko ky'obaddiza kuba baakusindika ku mulimu ofuna ssente ng'obagamba nti omulimu gwo gwakuteesa era eggwanga baligabanira Kampala nga bwe bamala okukulonda todda. Kati nga wooli ng'akalulu okanoonya ne ku bigere gwe yali yeeyita ow'ekitiibwa nga ne mu ggeto togendayo. Kati ng'okanoonya n'ekiro kyekyakyuka ne haago ozigaba. Akaliro ojja kawulira muganda wange. Muve mu muzannyo. Kitegeera. Kati tolina mulimu gw'okoze. Bwe mwalabye ng'embeera eggaye kwe kugula ka ambulensi kana abantu 3 ababaka 3 Owanyendo Mukungwe, Kimanya Kabonera ne Umanie Mupyo wa Masaka City ne mwesonda ka ambulance kano kamu. Shame upon you. Bw'obanga okyasomba n'abawagizi mu nnyendo wano oli bubi. Njagala okutegeeza eggwanga nti Lubo Wasebina Javira Katikkiro w'ekika ky'Engo mupyaddako Wanyendo Mukungwe akulembedde akalulu kano n'ebitundu 65 ku buli 100. Mpuuga yaddirira ayina ebitundu 3 ku buli 100. Ne kuddako ow'NRM ayina ebitundu 5 ku buli 100. Awakana tulinde mu boxi nga 15. Ono twamumaze kati katukube ttaamu egenda oba ogenda tussa makomera kati Mungu yamanyi naye ttaamu egenda n'ebya yesigadde ennaku 7 bugenda okukyenkya nga zisigadde 6 towona. Kulwa Katonda n'ensi yange nze Ssemanda awangaale mutenza ggulu.